Zendi artist ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda. Olw'obutali bwenkanya olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange. Ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebaagala kyogera nako, tebaagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Newankubadde basoma eddiini, newankubadde ku Sande bagenda ne basaba ku Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebaagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Timunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okukola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleeseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola tibayinza n'okuttisa omuntu notta omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro bw'osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera mazima, abayimba ennyimba nga bakyatunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Ne kigenda bwe kityo ne baba reducinga. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu babo. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ofuuse eddoboozi ly'oyo anyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Abalala ne mbagamba kyemwetaaga ly'etteeka eriba protectinga copyright law. Era ne nsindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright. Nali presenting. Naye abayimbi nga babagambe ku tteeka lya copyright ntampe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omusolo nga bannabeyafuzi babayise nga bagamba kati muteeke mu budget. Olunaku lwaleero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwankimpwanki. Nabagerera olugero ne mbagamba nti gye buvuddeko mu Russia waalingawo Nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi, bagikongodde n'amaana agisuulaawo, n'akwatayo obuweke bwa kasooli n'atandika ogisuuliraawo. Enkoko kubanga terina kyakola netandika omugoberera kubeerondalonda mu kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo, babajjeko obugagga bwammwe, babajjeko eddembe lyammwe, babajjeko amaanyi gammwe, kati ate babasuulira obumpwankimpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole.
ekyo kikyamu nnyo. Kyanumye nnyo nga ndaba bavvoola omusajja gwe twakulagibwa ekitiibwa Ragati. Naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'ati. Ne ndaba nga bavvoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye. Ali very talented producer, very talented muyimbi singer. Ne nabagamba nti bw'otolaba valido olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi, nammwe baba babasiba. Era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu, era bajja bafuula babeega. Otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo ye Uganda gye mwagala okaddiiramu. Ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano. Yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So bagamba bino kubanga bimva ku mutima, kubanga mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gwokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna. Kiri eri mmwe okutegeera oba obutategeera. Ate mugamba nti mbavumi babulidde mazima kuba ndi muganda wange. Mukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry, kuba si mmwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'ebabenefitinga, kubanga olaba bafuula babeeka kati nga muli bato nga mukyali ba star, mukuba akafaananyi nga temukyali ba star.